ngali mu baana babiri tukyali mu defilement ddala bannange lisaawa gwe minisita batulaga wasima buliri. Ebyo bya bibuuzo abantu bye beebuuza ab'enjawulo era nawe nkusaba okinziremu. Omukyala agamba omusajja ayitibwa Ssekaggya Bowa Chosen Becky yamukabasanya. Kitegeeza nti bw'aba yamukabasanya emirundi ebiri be baana babiri bayina. Simanyi ddala oba kukuba kukyali kukabasanya wabula nkusaba bampita hanze nkusaba osokolege vidiyo n'abakyala nsaba musembere kumpi. يوم لا ذل إلا ذلك ولا باقي إلا وجهك وأسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة Esanyu Chosen Becky hejadenge bebikyali awo tomutera omutima mu comment section hage tulinawo ono alingidde obusiramu okusinzira nti emikolo egyo gyali ne mu ekyo ekifo ate tewagendawo omuntu atakkiriza mu busiramu n'okusingira ddala nga ayatudde. Kati Chosen Becky ebyaddala erinnya tetunaba nga tulitegeera wabula nkusaba subscribing atanaba gojja okuba osooka okubanga olimanya naye nga emikolo egyo gyakoze gyakulaga nti obusiramu abonyekiddemu ddala. Tosabiriza omusajja akwagala ebintu ajja bikola yekka. Abasajja abamanyi okwagala bye batonera abakyala babyekolera bokka nga tebamaze na kutumibwa. Kubanga mulimu abasajja Katonda be yatonda nga bo omukwano gubali mu musaayi. Teyeetaaga kumala kusabirizibwa. Alaba bulabi kyetaagisa. Kya mukyala wange yeetaaga yabaaya. Kyala kati essimu gyakuteeka ddiye. Ngali mu baana babiri tukyali mu defilement ddala bannange awo tetuli mu kunyumirwa kwennyini. Yanyumirwa n'ateekayo olubuto olwasooka n'addamu n'afuna olwokubiri n'alusindika. Kati bwe yandifunye n'owookusatu era nayo yandibadde ekyali defilement. Defilement yali erina kubeerawo mu ntandikwa eri gye byatandikira era balamu awo kye kibuuzo kye wabadde olina okubuuza abaana abo nga bazze mu ofiisi yo mwaloopa waani ate abakolako. Ekyo kye wali olina okubuuza bw'aba omuwala ababola mutobera ebintu ebitabakwatako mulimu sompino gwe mulowoozaako yekka sompino buli wabeerawo ekesi yonena eyo mwagala bagitekere mu kitangaala. Naye nga wali ofunyeko obudde obugenda okunoonyereza nti waliwo abavubuka bali ekatwe beetaaga obuyambi, waliwo abavubuka bali bwayise baagala buyambi, abavubuka bali Lubigi baagala buyambi. Have you ever gotten that chance to go there and see what is really happening? Abaana bavuddeyo eri gye bavudde eri simanya ebweru bakuba byeyo. Abaana tebalina mirimu, abaana tebalina ssente, abaana tebalina kye bazzaako. Muli kuno musolovinga. I came on foot. Bamuwadde proposal. I came on foot. Imagine omusenyu ogw'omuli ebuziizi. Amayinja yakulya tewali toilet paper nga yeesamuza bikoola bya bambuli n'okuvuga eggaali. Amayinja gamala mugamuli mmuniru. Yakugamba nga atambula ajja mu kibuga nti yatambuza bigere. Omusajja bw'oba tomwagala n'okkiriza n'omuzaala omwana yasooka n'akukwata omulundi omulala oba kale n'akukaka omukwano okukwata kirabika binaye n'akukaka omukwano. Olw'ensonga omukyala agamba yali tannabakuba nga yeetuuka. Bwe twogera yagambye nti omwana asooka alina emyaka 3 omulala alina omwaka gumu. Kitegeeza nti baafuna ne time ewangaala bonna ne basobola okuba nga ekintu bakikwasaganyisa ddala. Wano omukyala ono we yeebuuliza era n'atabukira Honorable Minister Balamu Balugahala n'amugamba nti abavubuka bali mu kibuga bali mu bitundu ebirala eby'eggwanga babonaabona bali mu kubanga ensonga ezibaluma toziyite bolinze up oli ku nsonga zino ezibeka nga ziri minor. Nze information gye nafunye omukyala ono wateeka okubanga waliwo omuntu amuli emabega ng'ayinza okubanga ayagala kubanga akakkanya Chosen Becky. Kye sinnakakasiza ddala wabula oli yampadde information n'agamba nti omukyala ono baminisita bano si kyekintu ekyangu ekyokubalaba. Tosobola kubanga oveeri n'ogamba nti ngenda nsikane minisita wa Uganda ate nga Honorable Balamu ate muwe ensonga zange akisingirewo. Bino byonna birabika nga mulimu ebitagatta bye tujja okuba nga tumanya mu mpola mpola. Wabula ye minisita yakakasiza Ssekaggya basement emulinze. Ssekaggya
twandi mulabako mu basement asokubanga abitebya olensonga nti omusango gwe yakola ogw'okutuusa ate defilement ku mwana muwala atanaba kubanga yetuuka musango gubera gwa naggomola bampita nti omukyala ono tumwemu obudde alina ensonga zaawa zendowooza nti points ziri valid. Singo obadde okikula ebiseera ebisinga obungi Abannayuganda tusooka kulowooza nnyo ekifo kya ministry of abavubuka siba bamuwa biki youth tekyaliwo naye bakireeta nga Museveni alina kakubalira ayagala osobola okukwata eddoboozi lyo ogenda olisembereze nga eriva eno mu bavubuka kubanga fe abavubuka abasinga obungi batuziyiza okulaba Museveni kati Museveni n'akayiya n'agamba kankwata ono Saabavulu asobola okubaako engeri gy'akikwasaganya kakati mukama wange Museveni ogenda mutwalira bufumbo si bavubuka okiwuliriza tuyina minisita abikolako oyo omukyala simanya bamuyita batya bamuyita minisita omukyala mumujjukiro yavayo ne mu musango gwa gundi ogwa Zoola yateekeddwa okutuulamu egyo emisango naye kakati gwe minisita kati Museveni akuyise mu meeting akugambye otyo tubuulire munnange Balamu okuva bwe nakuwa ekifo kyo ekyokubeera minister of the youth kiki kyotukoleddewo bakiki ekiri eyo kiki ekiveeyo ogenda muzza musompino nti abavubuka basusse nnyo okubeera nga beekwasaganya babakwata byogenda okwogerayo temutuleeta busungu muve mu maka g'abantu minisita oli omukyalo oli yateekeddwa Nakiwala thank you so much Nakiwala yateekeddwa okwasaganya ebintu ebikolebwa n'obufumbo ebyo byonna ebikwatagana simanya twala tugende simanya batukwasaganyiriza eno simanya batukoze biki minisita Nakiwala yateekeddwa bikwasaganya si Balamu bakwaba bavubuka kutulwanirira mirimo tulewa Museveni maaso mugaye Museveni nkubulira ekiriwo tetulina abavubuka tebalina mirimo abavubuka tebalina kye bali naye teyakugamba konti ojotandika okulwanirira abavubuka gwe bakwata gwateekeddwa okumuteekako amateeka gwateekeddwa okubaako kyoyogera gwateeke si gwe in fact bandikuleetedde ogwo omusango wabadde olina bakwata bokati bafumbo omuntu watuukira okuzaala omwana wotuuka okuzaala omwana kitegeeza oba oyingidde eyo bandagaano ya bufumbo kuba oba otandise oba obikuddwa amaaso oba otandise oba wayingira ekikolwa ekya Adamu ne Eva. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno ekyali kikwasanga abantu bonna ensonyi oyo aba takyali mwana nti muvubuka nti ogenda kuddawo omukole ki abayingi obufumbo era mwabali temwetaaga biteeka mu kamera ffe kubimanya kwaffe byali tebitukwatako mwabadde muyina kutuuza muntu wammwe ne muyita bba wa Chosen Becky ne Chosen Becky mukyala we ne mubaka engeri gye mwogera singa omusajja yali agaba naawe gwe simanye professor yani Sekajja gwe Sekajja ne bw'obanga wabadde oyina date gw'opuleyinga nga mmanyi nti mujja kukwata bwa bugagga bwa Becky bwe mwagala okubba naawe tujja kusabula bibyo leero si lulwo kati tuli ku Balamu n'akakawala ne bazadde b'omuwala omusajja n'azaala mu muwala Balamu kozesa bano okulabirira omwana awo gwandibadde musango gwe era nga guli emugumalidde eyo lwaki mwe mulowooza nti kamera yeteekeddwa okumanyira ebintu byonna ne batuuka okuzaala omuwala gwe bazaalamu abaana babiri
Imagine batuko muzaalamu abaana babiri ne mwene mwene mujita defilement amango ago geno ko jita defilement. Nagenda wasekajja mama bazadde baba abaana bali mu komera. Nange kyembuuza abazadde b'omwana nange kye nagambye ekyo before nga temunnabana kugenda wa minisita nga tebanaba kujjawo balamu abazadde bwadoli supposed okusooka n'okwata mwana bicheka mu kamera wabadoli supposed kusooka kwata abazadde b'omwala oyo mubakwate mubafunze omwana batuuka tyo muzaalamu abaana babiri nga mwera temwogera kati mulaba afunye omusajja omugagga ate gwe mutobera ebintu ebitabakwatako muli mu Sompino gwe mulowoozako yekka Sompino buli wabeerawo ekesi yonena eyo mwagala bagitekere mu kitangaala naye nga wali ofunyeko obudde obugenda okunoonyereza nti waliwo abavubuka bali ekatwe beetaaga obuyambi waliwo abavubuka bali bwayise baagala buyambi abavubuka bali Lubigi baagala buyambi. Have you ever gotten that chance to go there and see what is really happening? Abaana bavuddeyo eri gye bavudde eri simanya ebweru bakuba byeyo. Abaana tebalina mirimu, abaana tebalina ssente, abaana tebalina kye bazzaako. Muli kuno musolovinga misango gya buliri. Buli ssaawa gwe minisita batulaga nti wasiima buliri. Kubanga ab'obuliri buli we bajja gwe b'obeerako. Ab'obuliri buli we bajja ffe tulina abawala bangi nnyo babasuulidde abaana batalina na bwogerezi. Muli kuba n'abaamalayo edda abakikuba edda. Muli wano muli mu kutumalira budde. Minisita nga ggwe wandisoose n'otula wansi n'ogamba naye nga sinnabakwasaganya nsonga eno. Nosooka n'otula n'ogirowoozaako nno nnyo n'ogamba naye nga sinnabakwata mu nsonga eno. Omukyalo ono omuwala ono we baba baamukwata nga baamudifayiringa budifayirinzi. Omusango guno baguripotinga wa era kiki ekyabaawo. Naye mulagira ddala obusungu bwe mukutte obusungu muli mubuteeka kubba wa mukazi atayina na wadde bambi n'omusango. Because mwe mulina ebiruubirirwa byammwe mwe nga ba politicians. You want to show us Ugandans that you guys are working. Have you really worked? Nza buli ssaawa nkulaba misango gya Sompino. Ejjazuula gyakulema tukyalina emisango ebiri egiri pending ogwaluwira tegunnaggwa. Proud mukwate tegunnaggwa. Omusango gwa Zuula tegunnaggwa. Oli otandise obuukira nagwo omulala nagwo yagalira nagwo era nagwo mwagalira nagwo mulyoke mugusembereze wali mulyoke muguteeke wali. Mukwate omuwala mumufunire emirimu. Mukwate omuwala mumufunire emirimu. Mumufunire emirimu kyentegeeza mukyo. Kubanga bingi oyo mwala bye musobola mukolera. Nga gwe minisita Balamu oyo mwala sisuubira nti obale tosobola muyirawo omubiri kulaba nga omufunira kyateekeddwa okufuna okusinga okujja ne mutandika okutumalako emirembe. Mutweta buli ssaawa ensonga za Sompino mwaga twogere ku Sompino mpaka hello mirembe. Leka tubabuulire kye muteekeddwa okukola kubanga kisusse we kyandikomye ba minisita. N'olaba minisita ng'avaayo gwe Balamu ojja kulowooza gw'osoosa okukola ekyo ekifo baakikuterawo tekyaliwo. Yagamba baamukulukuunya okuva ekyamuliirwa mpaka City abasajja balinga 100. Abaasimye basajja abali bakola enguudo babeera n'ebirwadde byabwe abo bamanyi babinga balunnyanja. Tudde waliwo omusajja eyamugambye nti gw'osinga naye gw'oli waka amaala osiiba ogasongoza galinga gamuwa butwa. Buli wiiki okyusa kala y'amaala ogafayiringa akaviiri okyusa bukyusa engoye olina nnungi osiiba obbambwa abantu mbusibanyogera ssente pafyumu owunya bulungi wenna wootambula otonnya mooli naye omusajja akubuze. Aikemu onufuuti omusajja amugambye ligaadira esi amayinja agakulya buziizi nze nvaawo naawe. Amugambye nze nvaawo naawe. Amugambye nja kukola operation wadde omuliro gwakalabwakalabwa gwajjuddeko enkovu tujja kukola BBL yali takaggwa oba eyazzali sina kindi ya sambobade. Kati gwe teweewuunya omuntu ng'amanyi sitole y'omuntu kiki ekimu driving okugamba nti yadde ligadiresi omukyalo ono yalina emisanvu gye yayitamu ng'atuuse wano yali mukyafu yali awunya yali mulalumu naye kangende naye. Oli mukamooli yambadde oli mu 7 Sister ne Prima Kadashi. Oli ne Prima Kadashi
muto osinga bu drinki muto osinga bu drinki musiba sayi bu mistiru era tonafuna musajja mugera kwe kuba bikatta nyenje tonafuna musajja omusajja aganywa neno wabula takusiya abadde jatambulanga nga najjanga indambula lwazze na mugonga awunyo obusa ja transforming obulamu bwe bonna agenda kufumba abakyala be batonze mbagala nyeera mbagaliza nosanga yali atunda akabozi nga yerenga ku kkubo n'akola obwamalaya naye olina amusima nti wadde wali malaya kankutwali Susan Makula ali atunda akasolo mu kasino ne pastor agamba kankutwali kuzine muki mole matrimony amuzinira mwoyo mutuukirivu style gye bayita mwoyo mutuukirivu kwata okugulu n'okuteekere n'omusika amatonga akabinge n'opimpina bagita mwoyo mutuukirivu bugingo gyakuza Makula awe tuli ensi gigende empola mwannyina ziri nze nkuwadde eddagala genda mu stenseni ofuke ku mmwanyi omusajja anaagibuuka yina gogenda naye bw'obaako n'omusajja ng'omudeetinga kwata amazzi gatawaazeemu mufumbire akaceere kaliko ennyirinyinga mpeke eddala ya Pakistan okamuwe naye ng'amazzi agafumbire akaceere ako ova gatawaaza busolo omusajja ajja kujja